Nenkuga bagamba moleta squad yabayimbi bonga 10. Nakuga ki Winnie Nwagi nze nkisaako. Kuba kiyimbi. Sindi ne musaako. Bakamiliyoni yakulembedde olugobo oluteebi. Nendeka wano kibebe kulu. Bama robozi gonna. Wine to tumulekayo. Ngamba timu y'abayimbi. Ani kati bagamba babasobola okuteekako waliwo asobola omusaako. Okuvola kikyate. Abayimbi babaweddeyo. Bw'otasaako Bobi Wine oba ovodde. Kati babalala bato bavodde. Kati lwaki otaddeko bana ababi? Bayimba nnyo. Ngate bonna bayimba. Bayimba nnyo. Tuli mu byakuvuganya nsi. Bobi Wine ayimba bibi. Tuli ndi ku nsi Uganda ekiikiriddwa musically. Toleeta nti ate ono muwaffe. Kati alien skin waliwo ayinza omugamba tuli mu kuvuganya tugenda ne baba Kenya. Ne babagamba ennyimba muzijjewo zonna ze mbadde nazo enkadde. Twagala babawandiikira amaloboozi bwe gati mugatuulemu ba producer we bali ba writers we bali fulumye music nga mwena bazibawe. Aba Nigeria balinye stage ne bana Uganda balinye stage. Kati Bobi Wine omuwandu deri alina okuba wano nga tulaba tubeera we wane Kampala tubeere naye wano tusigale naye wano nga tulaba betusindise. Ndabanga okuvoola kutya omuntu w'abantu alina n'abawagizi be. Kivudde Uganda n'ennyimba zaffe zonna tuzirese wano. Katugamba nti naye mu bonna ayina amaloboozi nti kukuba raga kukuba afrobeat olwo Chameleone omufunye nekibafaananuuza nnyinza okitwalirako. Bobi Wine omulesi. Bobi Wine yasigadde naffe wano tuli mu kulaba. Kitwale nti abawagizi banyiivu ku statement eyo gy'okoze. Ate eki muyimbi waabwe gw'omuvuula tebamule bentwala ndi mukuwa kyakulabirako. Tetugenda lugogo. Nagambye Sun City tetuli mu domestic. Mozo ogamba ki? Bulungi aji. Abantu bagawe waguze akazindaalo babadde bakomplaininga nnyo ku audio. Kati at least ogendo upgrading asoba naffe mwena bali ku mukutu gwa Megatron Media ogw'omukulu Moze Sewanyana. Sibe kiri sigemanya amatuufu. Banyongere bampe ku ssente ngulire ddala. Mwamuyambi yaguze obuzindaalo audio ndoza mmulira taratibu. N'ekifaananyi tekizina. Ekifaananyi kikyabulamuko. Ngamba okuzira era bakuyambe ofune n'ekifaananyi ekirungi. Sebo ffe tunyirira osingako wano. Kituufu. Naye netuguma ne tugamba Moze ye waffe ate abantu baffe tuba tulina obbawereza ffe nga bwe tulaba ebintu ebyo. Manager ali wayalazeewa. Ine ebimusumba naye ajja. Okay. Obadde ogamba ki Moze? Salamu gyerabidde. Nkyanyumya naawe. Leero yagala salamu ngitole. Kati anti endiwa. Gitole mpulire. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoyo Moze. Gikubye. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ogamba otya mwami Moze ne tiimu yo mwena gye musinzira okutulaba mwasuze mutya mwasibye mutya. Waliwo atulabye ku makya ate waliwo agenda otulaba ekawungeezi oba ekiro mulala atulaba emisana. Mwena tubagamba salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Moze azze naki leero? Ensonga nnyingi sigenda kulinda lwakutaano. So ko tukubemu wano wiiki nga eri wakati. Ensonga Winnie Nwagi namuwulidde avaayo alumba Sindi. Abe mukakka mwalekerawo akajanja. Yabadde afaaki. Akajanja katya? Mbu yakoze. Agenda n'aboogerako eri yefuula omunene. Waje yayogera njagala kumanya. Yabadde ku NTV. Ani? Nwagi. Ne bamubuuza about Sindi. Naga nti Sindi ajjewo akajanja beeyita king herself naffe tuli bayimbi. Talooza mbu tetuli bayimbi atuyisaamu amaaso. Winnie Nwagi yabadde agala Sindi akole ki? Agambe mbu Winnie Nwagi ye waakabi yesi waakabi. Respect waki yeefuna mutabamanyi. Omanyi ebintu bya mirundi ebiri. Industry ebintu ebimu gw'olina okukakasa ensi. Mu mupiira waliwo ekisajja bagiyita Zlatan Ibrahimovic kyakawummula omupiira. Kyasambako ne Messi. Nekigamba lwakuba omupiira baguwa nnyo Messi. Baguwa nnyo Messi? Abasaza omupiira.
naye tebasobola mpira gye bawa Messi ne bagiwa ye senga kimusinga ne goal Arsenal yalinayo omuteebi nga taweza goal 15 buli season bamitanga Nicolas Bentina nga bamubuuza Bentina omupiira weepima kwani nti abo ba Messi bali mu bifo byange that is Bentina naye nga teyali starter mu Arsenal nga ava katebe naye nga y'omutima gumuganga kisaya kye Denmark eyo so okwekiririzaamu sendi kyakola kirungi kimu ate buli omu ali mu kuvuga CV ye girinyisa gituusa waggulu PR oba public relations owa Cindy si ye public relations owani Winnie Nwagi n'abayimbi abalala tewali nsonga ekuleeta mu TV kugamba nti kamiliyoni waakabinga naawe oli muki muyimbi ekituufu oyinza okikkiriza nti omulungi naye nzize ku kazindaalo kange kukakasa nsi nti nange mundabewo kati oba kamiliyoni waakabi oba Winnie Nwagi yayimba Coca-Cola rated next bituufu naye kati akazindaalo kali kunze bakubuuza gwe nga gwe bw'olaba kuba sininduza kye yayogera kwe bamubuuza bw'olaba mukko mu bayimbi abakyala ani gw'olaba nti kale oba akwenkana oba ali bwati gw'ogamba nti ono inspiringa Cindy yagamba nti abayimbi abakyala bagezaako buli omu agezaako mu eriya ye nga bw'akikolamu bambala bwambazi bulungi abalala bapafoma balungi but musically nga bakola kibulamu kankwe example Winnie Nwagi muyimbi mulungi nnyo era nakugamba nzibe nva ku Cindy Winnie Nwagi yakola ki yaddako mu bakyala era n'ongamba nakugamba ongamba kola tiimu yo kabiriiti Uganda egenda kuvuganya ne Nigeria bya mirundi ebiri nti Nigeria tugeze waliwo omukolo guli Sun City South Africa kivulu kya kukakasa nsi Olympics wa kuba ndongo nenkuga bagamba moleeta squad y'abayimbi bonga 10 nakuga ki Winnie Nwagi nze nkisaako kuba kiyimbi Cindy ne musaako nga kamiliyoni yakulembedde olugobo oluteebi nendeka wano kibebe kulu ba amaloboozi gonna Bobi Wine totumulekaayo ngamba tiimu y'abayimbi ani kati bagamba babasobola okuteekako waliwo asobola omusaako okuvoola kikyate abayimbi babaweddeyo bw'otasaako Bobi Wine oba ovodde kati babalala bato bavodde kati lwaki otaddeko bano ababiri bayimba nnyo ngate bonna bayimba nnyo tuli mu byakuvuganya nsi Bobi Wine ayimba bibi tuli ndi ku nsi Uganda ekiikiriddwa musically toleeta nti ate ono waffe kati alien skin waliwo ayinza omugamba tuli mu kuvuganya tugenda ne baba Kenya ne babagamba ennyimba muzijjewo zonna ze mubadde nazo enkadde twagala babawandiikira amaloboozi bwe gati mugatuulemu baproducer we bali bawriters we bali fulumye music nga mwena bazibawe Abanigeria balinye stage ne Bannayuganda balinye stage kati Bobi Wine omuwandu deri alina okuba wano nga tulaba tubeera we wano e Kampala tubeere naye wano tusigale naye wano nga tulaba betusindise ndabanga okuvoola kutya omuntu w'abantu alina n'abawagizi be kivudde e Uganda n'ennyimba zaffe zonna tuzirese wano katugamba nti naye mu bonna ayina amaloboozi nti kukuba raga kukuba afrobeat olwo kamiliyoni omufunye nekibafaananuuza ennyinza okitwalirako nga Bobi Wine omulesi Bobi Wine yasigadde naffe wano tuli mu kulaba kitwale nti abawagizi banyiivu ku statement eyo gy'okoze ate eki muyimbi waabwe gw'omuvuula tebamule bentwala ndi mukuwa kyakulabirako tetugenda lugogo nagambye Sun City tetuli mu domestic market no international Sun City oba London O2 Arena ne bagamba omukulu ng'alina n'ekivulu kyeyakowano gwe wakindaga ani Bobi Wine ekyensi yonna yali Jamaica ati kati issue ogitadde ku Bobi Wine nze issue yange kuba ndaba muyimbi
nze mbale sinema lona list yange kanjimaleyo ntaddeko ziza bafana nakuganya nyinako Winnie Nwagi Cindy ziza bafana Bebe Kulu Chameleone ani awayinza okuspicingira mu kaawo Lutalo anti tuli kubiri international anti ndeeto ogiro osenje ogyo sivinge ne Lutalo nyinzo mutwala kale nennanditeekamu saha olwokuba tuli kubya kuvuganyaamu kwali nene Lutalo mutwala ne saha ne mutwala olukati aba Nigeria tulina temuzi tulina barema bo baleeta bantu baabwe ne tugamba tu producing waka yomu music ebyuma byebimu buli kimu emmere tulya yemu Nigeria teyinza tukwatako teyinza ngetwagazaaki nodekamba nava gure nosindika bimadox ebyo nga tulina ebyuma nga bwewira fire bongo yutaya bwe yali Sweden olonga chechi tuwanguza tukuba nnyo aba balenzi tubasinga okuyimba nga teba na Uganda ogenda ndo kubala bwe kololo anti nkugambye ekituyambako ekireetera mu Nigeria gukuloza nti watabu yateeka amaanyi mu industry ye nti ne kati byoli mukumbuuza ebya Bobi Wine ne Bebe Cool omunajeria tasobola biteekawo tayagala kuuliza nsi yateekawo nti ekikye kyekirungi so kati mu comments waliwo ayinza okugamba kibebe Cool oteekamu kyaki kuba ye takyagala tayagala kumanya oba kirungi walabye Kenzo nga bamunominatinze bantu banyi ne bayomba kati nga balinga abagamba oli abakola ki awangula kati yensi tesobola vuganya nayo ngorede mwete muli disorganized muli biased muli bazolo mugamba owaffe okuwangula oli kaakole ki kawangule naye nga bw'anaaba alinya podium ajja kujja ne flaga ye Uganda ngamba oli oweeri oba munna Kenya oba munna kati abo bensi zaabwe nabo balina ebizibu ebisingako oluusi n'ebyaffe Boko Haram gyeri Nigeria basiba batta abantu emisolo gye giri emikambwe nno naye bwe baateeka industry ne bagiteeka mu mbeera nti yaabwe industry ya Nigeria yateekawo embeera nti we produce something like n'ogamba nti whatever you have to produce in Nigeria make sure 70% is for export consumption 70% is for export consumption. That is what is happening in Nigeria. That they go to the studio knowing that you are singing for the outside world. For Ugandans, Kenyans. For the outside world. They started with Uganda, Kenya, and South Africa. Then they conquered Africa. Now they are singing to the world. Obuzungu waffe buli wa art. Maalo, politikisi. Eze entalotale ezitalimu abantu babaawo nga beewaana naye tebeewaana ku level egamba nti kanfiirwe omwana wa maama oba afa akole ki afe. No, it is not in Nigeria. Beeyagaliza. Kati ebiri Uganda Kenya bijja bikenderako katono kati yo Nigeria n'ekiteekawo nti priority n'ekizuula nti kirimu ssente. Even their government is supporting the industry. Nti kyereta kati mu Uganda bakugamba Kenza aleta federation bagenda ojiwulira nga government eringa giyagala okusupportinga awo kafe kikafuwe tetusobola bikkiriza bagamba Kenzo yenoonyeza bibi tetusobola bikola ki bikkiriza why because government erina weerabikidde nti yayogedde ne nabbanja so ziri ensi zetuvuganya nazo proposals zitwalirani government nti noono ayombese nnyo Kenzo bw'aba alina project gy'ayagala okukolera ekitundu kye kangereze kwani nga Bobi Wine oba Hildaman bw'agenda mu constituency eyo gy'asikirira Mawokota agamba abantu nina okwogera ne government balina otukolera oluguudo luliwa luno kuba yamanyi tasobola government yekola ebintu mu ggwanga sigwe mpulira ababaka bwe batuula ngenda kyusa kino ngenda kyusa kino anti alowooza ajja kukozesa amaanyi ge
ayogere ne government yetereze ebyamalwaliro agali mu kitundu kye. Eyo ayogere ne government etereze enguudo, etereze ebyenjigiriza. Gwe Hildaman tosobola kuzimba luguudo Mawokota. Kyosobola okukola ennyo kuzimba luzzi. Nti oluzzi lugwamu tunywa nante n'okwatayo obukadde bubuna butaano n'ogamba seminti muguze abasima wansi mbitereze ne mulako constructed by Dr. Nurudini Ntege. Obwo obusobozi n'obufuna. Oluguudo lwa buwumbi. Naye bw'operereza government to give you support. Tekitegeeza nti Hildaman obadde ofuuse waaki wa NRM. Gwenze njagala oŋŋambe nti abantu baffe abakana, for example for Kenzo, nti Kenzo bw'akola federation bwe bayetaaga budget ya kawumbi oba buwumbi busatu bakwate empapula ezo bazitwalire Abitekisi. Twagalayo bumi bumeka busatu bazitwalire lead of opposition. Twagala taina budget government kwe budget eri mu government. Era if it is to allocate money through government budget. Yeah. Ensonga kibagamba nkuwa example emyezi budget ya mu gw'omukaaga buli gwa mukaaga tusoma budget, national budget. Ne mabegaawo government y'ekisikize yasomayo ku budget ebyenjigiriza ne baleeta ba minister ab'enjawulo. Waliwo ababanja nti bakola ddi enguudo. Gwe kubira budget basoma yaki just kukyamuukiriza bantu. However olumu bagireeta mu ngeri nti to give options. Nti government kino wandikikoze bw'oti wagikyusizaamu wano naye bwetu bwekikola neemala n'ekirekera government ekole ekyayo oba ekoppe ekyayo. Naye ku bo tekuli agamba nti olw'okuba twasomye ono minisita wa sports mpulira Kayemba Solo wa sports ye minisita w'ekisikizi wa sports. Naye oyinza omugamba Uganda Cranes eremereddwa okugenda twagala ku buyambi newe etagenda tebamuvunaana. Waliwo amuvunaana because he is not responsible. So however he is there to advise government. That means that government okoze kinene nnyo okusuula industry yaffe. Yo yakikola. Naye ate gwe ne bw'ovaayo n'ogamba nti government eno kanjingirire erina okutugira omulaba ono alidde ne government. So kitegeeza industry esigala mu politics linnya akugamba ogenda mu government mu kyamu. Watiifu tugamba if you want to work with the government fena tukolagane nayo. Ffe tumugambe nti tuzze mu maaso go government but this is what we want. We are not here to support you but we need support from you, the government, to see that our industry grows. You get the point? Wano tukiteeka mu byabufuzi tukifunyeemu tutya. Kankikube government Kenza aswale n'abali ne baswale n'oli Hildaman simwagala kigenda okuggwa. Era tuli ku ndongo yaffe nga omanyaji kulembedde. Koza alien skin yayimba atya? Pate kino kibatuukugaze meeza ebyo nga tayimba bubi ne point lead is he competing bamutegeka dye Kenya bamutegeka dye Sudan wasoose kuba kaawano andi nkugambye gw'olaba zisobola okugenda yeeri so twandibadde tuliwo embeera gye tugamba naye ali eneno tumuyambye tutya okugenda okukola ekyabana ndowooza production ye bulamu. Who is there to support you? If you do not get a private investor, the only solution is government. Kuba yeyina ssente zaffe ffenna bannayuganda. Kati gwe bw'olaba omuntu akolagana ne government n'otekawo mbeera. Kuba bannayuganda kibaaliko kyakukyamukiriza nti nze njagala njogere ekintu nga bwe nnaagenda mu bantu nga bakuba bukubi nduulu amma ye gwe waffe nga mumuwa bululu ng'agenda mu parliament ng'afuuka kansala ng'afuuka MP ng'afuuka LC oba meya ye ng'ayitamu nga tuddeyo ku gye twali katale kaddugala enguudo za binnya biki so tusobola okuteeka gavumenti ku nninga ne baako bye tukolera gwe leteeka oyina teeka kati mu Uganda oyina teekawo embeera
ng'olaga buli kimu okivumirira buvumirizi ffenna tufiirwe however akugamba gye biggweera amaliriza akulaga ate nga ye afunamu nnyo avuga mmotoka ali mu mafuta ga gavumenti elot ng'alinda kisanja kiddako akomewo temukkiriza nedda mba njagala agambe nedda naye yennyini agaana okwesimbawo bwe kyandibadde Muteguya abadde ate agamba ki kyayimaani Muteguya azze kuwuliriza yali bebbiraba ku Megatron ensonga ogitegedde Sindi muzzeeko Cinderella Ssanyu muyimbi akola ebintu ebiyamba ye agezaako ku developing her own career nga tannalowooza ku balala era waddembe okugamba mu Uganda temuli ayimba nze nnyimba kati gwe olowooza oyimba jangu okole ki oyimbe come on challenge kati ye Sindi bw'agamba nti nzi yasinga abalala tewali it is okay singa abavuma nti basirusiru awo kirala but when you say wano mu Uganda nze nsinga okukola analysis nze bwe nkiraba bw'ogamba nsinga okukola analysis vaayo naawe okole ki okoleyoko tubirekere omulabi n'omuwagizi agambe nti Nurdin alimba nnyo byayogera si bituufu era mukomezi bajja bikuterawo nti nedda byogedde si bituufu waliwo wano tewamulaba nze oyo Nurdin saagala muwuliriza oyo Nurdin saagala kyano njagala ne mugamba sitalina busi nyinza okuba byenjogera waliwo omuntu nga byoyogera agamba oyo mugezi nnyo nze ebintu by'amagezi byankola ki byantama era namuwuliza ne ŋŋanduza just tali used kukulowooza buli lwawulira ebintu ng'omuntu yalowoozezza anyiiga bunyiizi ne ŋŋamba no problem waddembe lye ate naye ayina right yo gamba nze Nurdin si gwe njagala which is okay kuba kye nakyagalamu simumanyi ate nga ndabika nange simukola ki nange simwagala kali ne ŋŋamba however talina simulinaako musango kino kireka industry yaffe kubukozi kati Sheebah we yajjidde n'agamba abo ba Sheebah ne Sindi batuufu aye ne gundi n'aluyingiramu ebyo bye Sheebah ne Sindi black nti ki yagambye nti oli ali talented yasoma vocalist ate ono teyasoma yajjamu embuto azina bimansolo naye n'agamba nti ngende ewekimansolo ate asoma naye ng'amaze omuvuluga anti omuntu associatinga nnyo n'ekimufaanana mu bulamu okimanyi abantu abakkiririza mu Bobi Wine bamufaanana balowooza byakoze bibakiikirira nti Bobi Wine abalwaniridde bayise mu bizibu bingi so bamuwagira kati Bad Black ennaku ebyo byanyumya byaba ngeri gy'ataasoma ebyebimansulo yeye byonna byagezaako okukola biraga nti bw'abivaayo n'abyassociatinga nabyo kitegeeza yeye kati ayinza okuwagira oluzungu naye yamuwaanye anti amumanyi okukkiriza nti yo class nedayinza kugamba nti kati alina bwe yedefendingira ku Sindi bw'ogamba nti oli teyasoma tamanyi kuyimba wabimansulo byonna bw'ogenda obimalayo ye Bad Black ng'aba akiikiriddwa mubaka we wa parliament yes bwe nkiraba endasyo yaffe ebadde esiriikiridde naye ndaba omuli kati bo bye bakola ebya Sindi nti oli Nokia nze ndi iPhone ebyo biri okay oli walina eddembe okwega nze nsinga mu kino nze kyennyira okwevoola kuno okuli ku level ey'okukakkanya abazadde abaana eggwanga birungi nnyo bagende bugenzi mu maaso twagala kulaba ndongo yaddala Michael namulidde agamba mbu ayinza n'okujalekera abakyala abatuyambye ffe abamuwagira fe abawagira Michael anti kati tetuba nakyakukola okugjako omwetondera tetujja kugendayo naye bw'ate bw'anaagiteekayo olulala tomanya tuyinza okugamba Michael ye waffe naye Sindi ali wali awawula biwuma ng'ogamba ate nzikiri Michael muntu wange ne toyinza kugamba yaleka ngende mu Michael naye yennyini ayinza okusooka okujja eno n'asooka n'alaba ebinayitayo buyisi twalira Sindi bwe yagamba Sheebah ayagala gyayimbe akubemu abasooka waawo kati yo waddala ajje ojja kuyimbamu nnyimba zo ng'ovaayo nga then omugole w'olunaku akola ki ajja bayinza n'otukoleramu bombi Sindi najja ku show ya Sheebah
kusatu namuyimbirako namuga abayimba bati ne Sheebah najje wasini namugamba nyabo bambala bakera bayimba bati bakunama bati enduru ne bombi bakunami nno besinga bwesinzi kukunama oli asinga ko businzi bombi bakunami nze bakiteeka nnyo ku Sheebah andi nkuga besinga bwesinzi era tisagala muntu adde mu kuwolereza sindi bonna bakunami abatuufu nno abaddala bombi bakunami abamalayo besinga bwesinzi nti Sheebah ayinza okuba ayitiramu ekirasi ono naye taba musse abamubya oba ya 80 ngono wa 99 yeah bonna bakunami aja nga tuvuddewo ensonga ya nzike nedda tujogera ensonga yani ya gravity gravity mulogo yakoze ekyate video gondi audio yafulumye jukira de yakakuba omuntu akazinda audio yagambye ekya audio egamba nti bayombagana ne zero nti oli amulangira nti oli mulogo ate waliwo guy yabadde ne kasukwawo n'agamba nti guy yayigiriza gravity omutujju okukuba rap ezo yamuloga n'agwa eddalo ani aloga gravity guy yani yabadde junior n'atera omutomera ennyo yabadde ne kasuko naye ye ng'alumiriza nti gravity ani yabadde alumiriza zero ani omulogo era beerangidde n'obulogo ani alangira zero alangira ono obulogo gravity wamuddeko ng'ayogera ne gravity ng'alangira wamuwuliddeko gravity ng'ayogera ng'agamba tojja kunsobola oba ologaloga naye nkumanyi oli mulogo yalangira zero obulogo ate nga naye eno bamugamba mulogo kino kira ku gravity concert ye okwepiica abayimbi bangi kyemmanyi eddogomo eriri buli lwobeera successful aje eddogomo eriri anti byenzijjako buli lwobeera successful bino birinde wammanga oli musezi osaddaaka oli mulogo oli mubbi bw'oba mulungi nnyo weetunda ayina siriimu mwenzi kati ezo ensonga tozeewala okujjako oli ng'atugamba kuba nze nyine yaŋŋamba teri amanyi muntu mulogo mutuufu nga muntu yagenze mu ssabo kuba tebabinyumiza mu kkubo oba wagenze mu ssabo ne bakugamba kati just abalogo baba babiri eyagenzeyo kizuula nti oli ye mulogo oba eyaloze okumanya nti ne gundi mulogo ebyo tebabimanyira waka omala genda mu ssabo nawe n'otegeera n'okimanya nti ensi bweti bwetambula abantu nga balogo bwe bati that is it sekya gravity okuba omulogo sijja gaano bakikkiriza bannayuganda abasinga obungi balogo nnyo ate bangamba bano abambala sapule basooka nze saaliwo anti awo saaliwo naye kyemmanyi saaliwo nga baggambawuli abanyuma bibuuzi naye mbadde gamba bannayuganda balogo mu kiraasi zaabwe buli omu aloga bw'ayagala oli alogera bufumbo oli alogera mukwano mulala alogera bugagga kati oli bw'aba alogera bintu bye yabimanyi naye tubasaba balokoke oba basiramuke badde eri Katonda osobola okutuuka ku byoyagala byonna nga toloze naye ng'okoze bukozi nnyo. That's what I can tell you as you pray to God every day. Nga tumaliriza ensonga ya gravity okuba DJ we na gravity okuba DJ we kiri nti natunulidde akazindalo ne kanalizinga aba ka video omuyimbi aba ne playlist ye ng'agenda mu concert jinja kuyingira na ai nyingizeewo Winnie yagalawo nyingizeewo luno kati wano mbalalulire wano nzike ate nziremu nyambuke kati bwe nyingiza ai mbasi natuka ku madala ate n'omuspinninga n'oleeta olugalawo kijjako omuyimbi oba olina kubwa mpi asenga yamuggyemu eriiso mpi lwaki oba okola ekibinga tukimanyi gwe DJ wange tukoze playlist tugenda kukola tuti ate okuba birala however nawulidde DJ ng'agamba nti ekyuma kye kyabadde kikoze eki kyabadde kifunyemu kyekyanzeemu obusungu gravity takozesa bungi ali ku stage ali mu vibe waliwo
waliwo abantu nga bwe bawola bwe bati tebajja kudda. Bw'otandika sho n'owummulamu Kalo Nantongo yabazza bwe bamuggyako teyakoma nawo nga biba tebikyakola kasitola ne Kapulo nyinayo muyimbi guli gwe badde oyogerako ekimulowoozesa abantu tamanyi kukuba ndongo ebyo bipulo bye ebitagwa aba yakayimba ennyimba 2 naye nga kyalenga pulo aba alina obubaka eri abantu ate ogenda okumaliriza nga abantu balinnya buli lwojja ku stage abantu obuuka nabo kati olina bawanika buki n'obavaako ne bagamba omusajja atukubye naye kasogera pulo omayinza nabagamba n'osooka otugambamu awo kiyinza okubeera okke naye bwekifuuka monotonasi ogifudde emmanya y'enkoko n'okubayo olumu pulo n'oddaawulala pulo olina obubaka bw'abayisaawo era abasanyufu nkugambye tebabanga ba gravity ekitegeeza gravity akuba abantu eddakiika 30 nga tabanyumiza abagambamu bugambi ani asobola okuchallenge ono nga biri mu show najja ne batandika DJ sooka olinemu kati nga byonna biri ku ndongo so si pulo omukulu asukka tewaba agenda omaliriza nga amaanyi gakendedde abasaana omusulamu ki gravity awo ng'akyali mu pulo basobola kuvaayo omukulu nga bamwagala kituufu era yasinga okwagalwa mu Uganda naye performance ze pulo yasukka pulo oyo mungi nnyo pulo ayitiridde atama abantu bamanyi bakuvaako ne batuula oyimba ogende balinde anaayimba gravity omutujwaze kyekyo kuba ndongo bwe lunaba kunyuma kujjemu after naye bino tano omwana pulo DJ omanyinze nabagamba omuwagizo nina naabuuza mbu waki olumba nopu nina abuuza mbu waki olumba nopu message nopu eyimba nopu kibiina kyabyabufuzi anti olumba omukulembeze waki simuyimbye anti kinkuga ekyasuula amawulire ga wano bantu tebaagala kugamba ku muntu kituufu ekyo kyogedde kituufu era nyina omwana era kati comment ezigenda obbeerawo nyinamu akatabo kazze n'akamu ke nasoma kagamba is my error an error nsobi yange omulembe gwange nsobi is my error an error bikola message oluzungu lungi nnyo tojja kusobola just rugira bugezi omukulu abadde abuuza kyo wanupu kamuveeko njagala kubuuza ekibuuzo kiddemu anti kyembadde nkuwa oli agamba is my error omulembe gwange an error omulembe gwange ensobi ene mistake eno nekitegeeza spelling eyawula anti is my error ERA an error nti ndi mu mulembe omufu where ekituufu kifuuka ekikyamu ekikyamu nekifuuka ekituufu abakulu be twali tulowooza nti bategeera nnyo ne bava kukola ki kukutegeera ebaatugamba walabye ebyabadde mu FDC abo tekwabaddeko kansala basajja beemupi myaka 15 abamu ba CEO mu bitongole ebyenjawulo abalala baali beesimye okuba pulezidenti kati oli waabuuliza is my error an error omulembe gwange nsobi nti omulembe gw'olumu kati gwe mulembe gwe tulimu that when you talk about Besigye bw'oba omugamba kituufu it is an attack bw'olaba Bobi Wine ng'alina ekizibu kyakoze n'ogamba naye Bobi Wine pulo n'asukka omulabye omugamba otya kati kyetubuuza is my error an error. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.